Bebe Cool akiriza okuwagira Bobi Wine songa rape amutute mu koti. Faridah Nakazibwe ne Bruno bongedde okukikatiriza awonye Akabenjje suna ben bibino mbikutusako songa nebirala bingi bibino mbikuletedde nkwanirizako nnyo gwena mukwano gwange atulaba n'atuliriza. Thank you so much for subscribing. Bampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive buterevu ne Wonderboy UG. Osobola okunfollowingako ku Facebook page yange nkozesa Vicky exclusive. Tubeera proudly empowered by Hajjati Kalodo monanga onasoma dua ajja kuba kulombereddwa ensonga singo nabo ine ebizibu ebyenjawulo era nga kugamba sangibwa wakiso genda kulombereddwa business zo zitambule amaka gaterebenkere ate nga buli kimu kijja kubeera maidari sana. Ka video bobo maze okubeera nga ate mukwano gwange okampila like lwaki nedda ngenda kubeera nga ntandika n'omukyala rape oba Precious Remy onono nga munange atutte omusajja abadde aferera mu linnya lye ng'ayita ku kibanja ekya Facebook okumala emyaka 2 n'ekitundu era nga Precious Remy oba rape agambye nti muli awulira enyiike ng'asiba omwami ono naye omwami ono asusse ne ku ky'okuba ng'afeera obufezi abantu nga balimbanga bwagenda obbawa capital n'okubawa emirimu egy'enjawulo wabula ate ne yeebaka ne ku baana b'abandi ab'obuwala abato ddala nga abasuubiza nti nga rape bwamusindise ayogere nabo ku by'emirimu era ne Facebook pages ze ez'enjawulo ez'omwami ono zabadde afererako nga bazicrosinga bwe baziriportinga naye ng'omwami ono bambi addamu naggulawo accounts endala era mu mannya geegamu nga still aferera mu linnya lya rape. Okusinziira ku rape agambye ye tali muntu ayagala kwagala kulaba abantu nga basibe oba nga ye asibye omuntu naye kino abadde ateekeddwa kikola. Katubirabe nkomewo. Omuvubuka simuwaddeyo bamutte. Omuvubuka muwaddeyo bamudisciplining. Newe twali baana bato nga tuli ewaka bw'wakolanga omusango omuzadde wo yakubonerezanga. Bwakuwaninga ogumu 2 3 n'osigala ng'okola ekintu kyekimu akubonereza. So omuvubuka simuwaddeyo nti mukwano bakutte. Muwaddeyo agende mu kifo amanye nti ekkomera nno linyiga. Cruise yali abaddeko mukomera amanyi. So bwana agendayo ajja kukitegeera kubanga nnyononye erinnya. Cruise okuzimba erinnya tozukka mulundi gumu. Kikutwalira ebbanga. This is something that I've really, worked hard for. So if he thinks that he could put it down in just a blink of an eye, then I really couldn't appreciate that, me as a person. Nera nemugamba singa ate obadde ofera bufezi. No nga ugamba oba sente wandibadde osano ziddiza abantu. Okay, that is money. But how about abaana abato bokozeza kuba abaana abasinga beyebaseeko bali myaka 17. 17 songa omukyala Faridah Nakazibwe asambaze bibadde bimwogerwako nga bwali olubuto munange okusinziira kuba social media in-laws ate balaba ne bye baawulira nga omu ku bannamawulire ba Asanyuka TV abuuza omwami Bruno omwami Bruno yali mulungi nnyo bw'atyo natta ekibuuzo ky'omukyala oyo nga amugamba abuuze Faridah Nakazibwe. So olunaku olwaleero Faridah Nakazibwe asazeewo n'agamba nti abantu ebiseera ebisinga bajajinga omuntu kyatali lwa nsonga basinziira ku posts oba ebifaananyi bye balaba omuntu oyo byaba postinze n'ekirala nti baayiga nti singa omuntu yeekubya ebifaananyi nga biri ahafu oba nga bya kitundu talaga bitundu bya wansi katugambe ng'amagulu ebisambi n'akabina okudda wansi ng'alagako bya waggulu abantu balowooza nti oba oli awo abikka lubuto. So Faridah Nakazibwe avuddeyo na posting ebifaananyi bino nga biramba okwongera okuproving ekyo nti bambi ye tali lubuto era ali bulungi. Ng'ate ye omwami Big Size Bebe Cool amunange avuddeyo bw'atyo n'abeera nga akakasa nga Bobi Wine bw'atamulinaako problemu yonna nti era oluusi ebiseera ebisinga akkiriziganya n'ebirowoozo bya principal oba ebirowoozo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tamuyinaako buzibu era n'ebirowoozo byatuusa eri eddoboozi abijjira ddala mu bantu bekikwatako. Kansooke nkuwe Bebe Cool ate oluvannyuma nkomewo ne accident omuntu gyawonye. Kati eky'obutakkiriziganya ne Bobi oli mukyamu lwa nsonga nina bingi nnyo byenzikkiriziganya ne Bobi bingi nnyo politically social ne musical bingi
Naye nina byesikkiriziganya naye. Unfortunately byesikkiriziganya naye mu politics binene nnyo biyinza okucyankalanya kyetukoleredde politically, economically ne socially. Okay? Nzikiriziganya ne reasons ze ez'okuwakanya gavumenti mu bintu ebimu ebinyigiriza omuntu wa wansi. Munange mukama mulungi Suna Ben ow'ebinyanyanyanya asimatuse akabenje era ng'ono munange abadde atambula ne mmoroka ze bbiri. Abantu basoose kubeera ng'ate oba oliawo abakiteeka kukuteebereza nti oba oliawo gabadde malala, naye oluvannyuma bamaze ne beebaza mukama nti at least omuntu tafunye bisago newankubadde emmoroka munange efunyemuko obuzibuzibu mu maaso yadde butono si bungi nnyo. Mujjukira bulungi nnyo era ne mukwano gwe oba muganda we nfanfe ambazira tone era naye yagwako ko kabenje ng'ava sayidi z'ekyotera ngadde Kampala. Basoose kubeera nga batulaga ka video butya omwami ono Suna Ben bwe yasoose okunyumirwa ekkubo, then oluvannyuma akabenje kano kalyoke kagwewo mu mmoroka ze ebbiri ze yabadde atambula nazo. Bibino byerabireko butya akabenje kano we kavudde. Newekanga emotoka mu maaso oli ku lugendo lwo kyokka nga nayo yiyo n'otakoma mu kugiraba bulabi nga yiyo n'ogiyisa n'ogiyisa naye nga yiyo naye nga yiyo